Yes, Fadi TV gimbaniriza kade kana mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade mbe baza ke RTV Uganda na KBTV yuji bagamba ati se on YouTube platform jako ofuna bisinga ate ebyakabi nsonga munange za kugunjula za kalakata bulyo wamu jukira chikeni wa TikTok ono munne yavudeyo ngalaja nakulokose gulunga gamanti bamusabudde ebikonde mu lubuto luno ali ku kitanda wabula basinga bagamba chikeni aka video kitwalabye ngati twabe nga bamutimpola mu lubuto abafangoni bavude nga bagamba Pastor Rose Bugingo okwasaganya omukozi we amanyikidwa nga Nakangobi a Jennifer amanyikidwa nga Jennifer full figure bona kubanga balumba n'okubatakinga n'okuba disrespecting bano basubiza ne bagamba nti no Pastor Bugingo bagenda okubanga bazzaako bano abadde mukwano gwabwe ne bagamba nti Pastor Bugingo afuuse kyesirikidde abula kinneebuuza nti full figure abumanya abantu ku ekyamazima full figure abuma abantu ku TV okukusooti TV nekyenneebuuza Pastor Bugingo yeetabirabe bigenda mu maaso nga disrespecting abantu nga tufudde kuba n'abafangoni kuba ne bagamba lwa disrespecting ne full figure avuma abantu akuba MP amba MP bamwe mu parliament nalyo kabayisaamu maaso n'abatyoboola ku TV okwo avuma abantu full figure wabula simanyi Pastor Bugingo kiki alowooza Tamale Junior yamututte mu mboga z'amateeka yamututte yagambye gwe nnyabo ojjako makunzi yamututte yagenze n'amukola ki n'amugulako musango era nga munnange information ndasembye okubanga nkola nakomye okutwa ki nakomye okuwulira nga bagamba nti sebo gundi agenda fokulambo nga naye akola ki akwatibwa asibwa jjukira olufiga yabadde ng'asibya banne kati naye ebintu byalikyukamu olutambi lwalikyuka enzingulula bayinza okukaba ye Junior agamba nti mukazi gwe osuze nnyo okubanga otukyobola abafangoni bo bagambye otujja kumukuba bukubi era bagambye Pastor Bugingo bw'atamugambeko okukyusamuko mu neeyisa bajja kumusabula ennaku zinayisaamu boosi waabwe amaaso manyi full figure si mukazi amwangu akyuka alinga mbeera yavudde kati saa zino boosi w'abafangoni abaddenga mukwano gwe mabegakaawo naye baba kasita balumbye kikeni enkoko ne bamukuba ensambagire kati yakyuse sayidi era ennaku zino zinaddenga adayisangamu boosi wa fangoni amuyisaamu eggaali kati bamulabudde bamagambye ssebo nnyabo tujja kukusabula naawe tujja kuyisaamu eggaali Pastor Bugingo nga tuvudde ku ebyo Pastor Bugingo afuuse kyesirikidde UCC yavaayo nemulabula ku nsonga naye simanyi Pastor Bugingo yeesiga ki ndowooza alinaye abanene mu gavumenti baso bayinza okwanga bamusapootinga bayinza omuwa support TV obutaggalwa naye ng'ekyamazima singa tekibadde ekyo Pastor Bugingo TV yesusse pulogulamu ey'okumakya kiba kikambwe full figure avuma buli kiramu n'okuwemulawemula kyokka n'oku TV y'eddiini nno onaawulira naye nga abafangoni bagambye Pastor Bugingo musajja wattu yeetereeze kubanga kye bajja okukola tajja kukyagala kubanga ono omuntu bajja kumwekulirako bw'abanga ye alemeddwa okubanga amukontrolinga n'okubanga amukwasaganya nze mbataddeko abiri babinaggwera be bamanyi batunke naye nga ye full figure bamulabudde bamugambye beera ng'omagaamaga buli budda kuba tujja kukusabula manyi bano abalala bayinza okukusabula newankubadde poliisi eyinza obbakwata ne bakulekako embale amanyi bayinza okuleka nga olina bibuno nokukuba ebisi tebabula odijjamu bagamba kabatusibe naye nga tukuleseeko olubali kalono full figure si ayogere nnyo gye binaggwero n'awulira nga tuba Pastor Bugingo yagaana okubanga amukontrolinga bagambye ffe tujja mwekolerako abantu bangi baavuma si bano bokka bantu bangi badisrespectinga live ku TV naye nga mukulu Bugingo ateze amaaso asirise kyekyerekye asirise bamulabudde bamugambye nti bajja mumukolako emikolo binagwirawa binakomawa ensonga zeezo era nga bano bavudde ne bakola ki ne bawandikira Pastor Bugingo ebbaluwa nga bamugamba nti munnaaki afune engeri gyamukola ki gyamugambako kubanga bo bagamba nti bajja kumukkiriza kukola ki ku disrespectinga boosi waabwe
bagamba nti tetujja mukkiriza avume abantu bangi naye waffe tetujja mukkiriza kola ki tetujja mukkiriza kumuyisaamu maaso. Ensonga zo zikyatabukira ddala bagita Fadi TV Fadi Against KBTV ogikuusaneke RTV Uganda Now. Comment section weeri awo bakawuntira mu comment section ate osere ng'ogifollowinga abali mu ggwanga erya Saudi Arabia bali mu Oman mbebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigana kale updates mba nazo each and every single day. Bamuyita omusumba Aleese Bugingo kosane follow figure babalabudde abafangoni abagambye tujja bakolako emikolo. Pastor Bugingo tereze endiga yeeyo ekola ku TV endiga yeeyo ekola ku program eyo ku makya gitereze eno gye bagambe nakangubi eyo endiga gye bayita nakangubi bamugambye agikole ki agize mu layini kubanga bajja kugamba gitereza mu layini bonga bo montereze yaabwe chicken kibamukoze kikabuka ali apokya bweyavuma aliyeni bweyavuma bosi waabwe bamuyisizaamu eggaali muntu wange fulufiga bamulabule n'omugamba ye baba bajja kumuyisaamu eggaali esigani ya chicken kaoli simango bayita kabadiya simanyanga kabadiya mbwe yakoze eki eyasabudde chicken aya onaawulira mbibaza mwena banfollowing abagisubscribinga abanyiga kale n'okubanga munnange mwafa okulanga musubscribinga ne munyiga kale musa okubanga muli saving abo notification whenever I upload a new video or by YouTube channel bagala gyobwedda ate bagamba nti mwakola kyamaanyi fulufiga buli wadde ennaku zino yeekengera babolegadi yabafunye kubanga ebisajja byamugambe tujja kukusabula gwe ebisajja tebisaaga bikyapa tebyagala kubalya bimugambe tujja kukukyapa gwe amaanyi tojja kusigaza aya onaawulira nze nja kumbi batuusaako wano era banaamukyapa nja kumbi batuusaako wano ku Fadi TV mungere okubanga munfollowinga musubscribinge munyige kale byonna we just followinga nja kuba fefeta buli kimu okubanga nkikutuusaako followinga ne Fadi News kuosane KBTV gikuosaneke RTV Uganda Now. Mubaye bulungi mweraba.